أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda majjivu ka Allahu azza wa jalla tumuwanjagira nga tumusaba akkirize bye tukulembeza mu mirimu emirungi, saatera ne tumwetondera nga tumusaba atuddiremu atusonyiwe ku nsobi ze tukulembeza, atuloopa obunafu bwaffe gyali mu bukkiriza, nga tusaba abeere nga atusonyiwa. Tumusaba okusaasala emirembe ku wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be na buli kinoomu agoberedde manhaji yaabwe okutuusa olunaku tunaamusinkana owekitiibwa Allahu rabbu alalamin. Biidhnillahi tabaraka wa taala tugenda kubeera nga twejjukanya ku mutwe olw'obufunda bw'ebiseera ogugamba bid'u al-a'yad. Bid'u al-a'yad, ebizuule byetugwamu oluusi nga situmanyi ku nnaku ez'okusanyuka amakulu eza Eid, Eid al-Adha, Eid al-Fitri, ng'olwaliro biidhnillah ku lwokutaano oba ku lwomukaaga tulina essuubi insha Allah okuba n'emu ku Eid ebbiri. Oba oli awo bwe tunaabitegeera tuyinza okukyusamu. Oyinza okuba nga obadde olina kyokola oluusi nga kyali kikwate nti olina kukikola bw'otyo. Oba tuli bomo? Oba omuntu ayinza okuwangaalira ku kikwate obuwangaazi bwe, amanye ali ku ddiini. Katukyuseemu oba oli awo insha Allah kyonoowulira nti obadde okimanyi bw'otyo onookyusaamu biidhnillah. Ekisookera ddala obutalandagga kuba ebiseera bifunda, tugenda bijja mu kitabo kino asobola okituukako naawe ojja bifunamu. Bakiyita al-burhanu al-mubin fi tasaddi lilbida'i wal abatil. البرهان المبين في التصدي للبدع والأباطيل. شاوانديك ومؤلف الله جنيغا مكوما بميت أشرف إبراهيم قطقاطي. تجيندو كجا وبولياو بيو جيندو وليدا مبيو. أولا يكسوكا مبيزوه لبتكورا kurunaku olwa Eid, imma olwa Dhuhiya oba olwa Fitri. Ta'khiru lubsul jadid ila ma ba'da salah, okulindiriza okwambala olugoye lwoba wateeseteese ntuno lwaki lwa Eid n'olugjayo oluvannyuma lwa sala. Min ikhwanina, waliwo baganda baffe ababa ne program ez'okukyala oluvannyuma lwaki lw'essala, oba okugenda mu mizannyo nga tafuddeeyo, agenda kufunamu wa Allah oba agenda kufiirwa bufiirwa. Kati ku ssala bw'aba ajja okusaala n'ayambala olugoye olwa bulijjo, oba tuli bomo? Kati bw'avaayo ng'agenda ewa maama we oba ewa muganda we oba wa, nassaamu olugoye olupya lwe yagula, ng'era enniya yalugula nti lwaki lwa Eid, ekyo kizuule. Oba tuli bomo? Olugoye olwo olupya lwe waguze nti lwa Eid, ekitegeeza Eid obwa ddala yeswale neyaki eya Eid. Allahu azza wa jalla agamba nti khudhu zinatakum inda kulli masjidin, mukwate ebyokwewunda byammwe
musseemu ebyekwewunda byammwe buli lwe muba mugenda mu kifo ekyokusaaliramu. Wassunnatu an yalbasa almuslim aljadid wa yusalli fihi, ekiri sunna ku lunaku luno lwa Eid kwe kubanga mwana wattu omuntu ajjayo olugoye lwe olupya oba lwe yeekakasa nti lwe lusinga okuba oluki olulungi muzaayinawo akaseera kaaba nga afulumamu ng'agenda okukola ki okusaala essala eya Eid. An Anas radiyallahu ta'ala anhu qaal أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأثمن ما نجد. أقام أنس أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب عند الأصوليين. أقام النبي ترقيلا buli kiragiro bwe kiba nga kiba wa Allah n'omubaka alayhi salaamu nga kijja gye tuli kiba kyatteeka. oba tuli bumu kiba kyaki kyatteeka. walladhi yukhalifu alwajib yastahiqu aliqab, yenna ayawukana ku kyobwetteeka aba yeetadde mu kabenje k'okufuna ekibonerezo olunaku lwagenda osisinkana Allah. Kati agamba amarana rasulu sallallahu alaihi wasallam, nabbi yatulagira an nalbasa ajwadu ma najidu, okubeera nga twambala ku lunaku olwa Eid olugoye olusinga obulungi lwe tuba tusanze oba lwe tuba tuyina. Makulu engoye z'enkadde ogiramu ddala lwokakasa nti lwe lusinga obulungi oba ojja okusaala essala eya Eid. Wa an natatayyaba bi atyabi ma najidu, n'okwekuba kalifuuwa bw'oba olinawo obwenjawulo awo kookakasa nti naawe nti kano bwenkeekuba bwempitawo bwe nti babooza ani ayiseewo. oba tuli bumu ako kennyini koolina okubeera ng'okola ki weekuba. Wa an nudahhiya bi athman ma najidu, bwe tuba ku Eid al-Udhiya n'okusala ekisinga okuba ekyebbeeyi mu byoyinawo. oba tuli bumu endiga gy'olinawo nga yeyebbeeyi gy'olaba gy'oba osala ng'ogibaliramu nti eyo oli waba tazze nakakadde sigimuwa, bw'eba nti waba talina bukadde busatu sikola ki sigimuwa, gy'ojjayo n'okola otya n'osala. Wa an ibni Umara radiyallahu ta'ala anhu, atunyumiza Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma agamba nti kaana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalbas yawma al-Eid burdata hamra, nabbi ku lunaku olwa Eid yajjangayo tugiyite jubbaye oba tuli bumu emyufu gye yayambalanga. Amakulu ye yali esinga okuba ey'ebbeeyi gyakola ki gyali eyo yagiteekateekanga nga yaki ya Idi. Nekitegeeza nti Idi eno tulina ogyetegekera, tomala gajjawo kigoyegoye oba tuli bumu giteeketeeke nti olugoye lwange lwaki lwakusaayira mu Idi. Rawa ibn Abi Shaybata anna ibn Umar kana yaghtasil lil'iidaini, Abdullah ibn Umar Idi ebbiri bwe zaatuukanga emu ku zo before nga tannagenda yasookanga kukola ki yasookanga kunaaba. Waliwo baganda baffe nga balina programu ey'okunaaba nga ye mu wiiki anaabamu ennaku ezi 3. tuyambe Idi bwetuuka nga teri ku lunaku olwo olinaku programu ya kunaaba yokola ki naaba, kuba egenda kuba Lwakutaano, gweoyinza okuba nga programu yo erimu Mande, Lwakusatu na Lwamukaaga oba tuli bumu, oba oyinamu Lwakubiri, Lwakuna na Sande, ate nga tugisubira kubaawo Lwakutaano oba Lwamukaaga. Tukwegayiridde kola ki kyusaamu ku programu yo okole ki onaabe ku lunaku olwo, kulw'ensonga mina sunna kiri mu nkola y'omubaka alayhi salaam okunaaba ku lunaku olwa Eid. Kitegeerekese mu ngeri yemu tuyambeko akaswaki be kabayo kakole ki kayiseemu mu kamwa, oleme kubeera ng'okola ki okaluubiriza banno. Bo lunaku olwo lulimu okuleeta takbiraati oba tuli bumu
olwo basiraamu gwolinaana mu swala nayoya bwati ogambye rabbi allah aleese ekigezo batuli bumu n'abanga oba eyabutise emmese mukamwa envundu nti omusiraamu kiki so nga obusiraamu buki buyonjo ki ekikugaana okusenya batuli bumu ddagala lyangu okusenya bannange sunna nabi alayhi salam yatuuka n'okujogeraku ng'agamba nti lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaaki inda kulli sala wa fi lafdi inda kulli lwudu senga sitidde kkalubiriza bantu ba umma eno la amartuhum bisiwaaki nandibalagidde okukola ki okusenya inda kulli sala mu buli kiseera kyaki kya sala buli ebaziina nandibalagidde bifo nga tebannajja kusaala basooke kuyisa muswaki muki mukamwa neggwera bw'oyisaawo olunaku lunamba nga toyisizaamu muswaki abamu ne wiiki eyinza okuyitamu nga tayisizaamu ki naye oba otukoze bubi ku lw'ensonga n'abatwala esswala ewa allah yataadha bima yataadha bihi bani adamu bamalayika nabo banakuwala n'ekyo ekinakuwaza abaki abaana adamu bwe tuba tunakuwala n'akasuuka akabi ne bamalayika bakola ki banakuwala nako kale bw'oba tokwatibwa ffe ensonyi bo bakole ki bakwatibwa ensonyi awo tubuddewo ekyo tukimaze tuyita mu bufunze so emu ku nsobi era ebizuule kwe kubeera nga olugoye lwaffe olwayidi tulwambala luvannyuma lwaki lwasala ensonga endala salatu liidi dakhilu lmasjid okusaala essala ya idi nga tugisaalira munda waki w'omuzikiti kitegerekese qala ibnu alqayim lam yusalli nabiyi sallallahu alaihi wasallam alida bimasjidihi illa marratan wahida asabahum matar fasalla alidi fi lmasjid nabbi alaihi salatu wa afdalu taslim byetumusobako byetumuyigako obulamu bwe bwonna teyasaalako swala ya idi ng'agisaalira mu muzikiti okugjako omulundi ogwo oba tuli bumu omulundi gutya gumu aswabahum matar enkuba yajja nekola ki nekeera ku makya nefudemba oba tuli bumu nga tewali kyakkola eswala omulundi ogwo ya idi bagisaalira mu muzikiti وكان يصلي العيد بالصحراء طيلة حياته لا بالمسجد obuwangazwe bwonna bawangalako naye bamujjako nti sola yagisaaliranga mu kyerereze yaki eya idi oba tuli bumu teyagisaaliranga mu muzikiti so ekyo nakyo kizuule kola bannaffe mubannaffe ngaessola ya idi bagisaalira muki bagisaalira mu muzikiti awatali nsonga mu nsonga yabaawo ensonga nga ddala eteebwawo falamani gamba nga ki gamba ngaenkuba watuli bumu awo shiddatu lharara kusana nga mungi nnyo ku extent ti omuntu bwagubeeramu gusobola omukosa ne bwe kitabo ekyo esi nsonga ekola ki etuleeseza essala muki mu muzikiti wasaha anhu okumanya tujijja ne tugitwala mu kyererezi nabbi yennyini yagamba salatu fi masjidi hadha afdal min alfi salatin fima siwahu min almasajid illa masjid alharam essala gyetusaalira esaalibwa mu muzikiti gwange guno amakulu ogwawa ogw'e madiina mwana wattu ya bbeeyi era yankizo efunibwamu esswala 1,000 okwawukana kwezo eziba zisaaliddwa mu mizikiti emirala gamba nga ogwa supreme newankubadde mulungi gamba nga era guno newankubadde gwakalina oba tuli bumu gamba okujjako ogw'e makka masjid alharam oba tuli bumu wakana yatruku sala fi hadha almasjid almuazzam newankubadde omuzikiti ogwo gwa bbeeyi esalayidi bwe yatuukanga yakola ki yagulekangawo ويأمر الرجال والصبيان والنساء حتى الحيض يعتزلن الصلاة ويشهدون الدعوة الخير نالاجرا abasajja n'abakyala n'abaana abato bajje basaale hatta alhuyyad
yatuukanga n'okugamba abakyala abasoolobye abagenze mu nsonga nabo bakoleki bajje n'essala bw'eba etuuse ya'tazilna almusalla bave muki bave wano bagenda okusaalira naye era bawere ku bigambo ebiwoomu ebyogera ku ssala eyaki eya Eid. oba tuli bumu? Abdullahi bini Abbasin radiyallahu ta'ala anhu ku nsonga eyo okumanya tulina okubeera nga tujja ffenna, nabbi yagambanga n'omu ku bakyala yamugamba nti ya Rasulallah ihdana laysa indaha jilbabun, omu kufa ayinza okusangibwa nga talina lugoye lwayambala lulungi lunamuweesa kitiibwa mu bakyala, ajja okukola ki? Yagamba nti talbasuha ukhtiha min jilbabiha, yeewole yeeyazike ku munne olugoye oluki olulungi ayambale olwa munne naye ajja abeerewo wali we tugenda okusaalira. oba tuli bumu? Abdullahi bni Abbasin radiyallahu ta'ala anhu agamba kharajtu ma'a an-nabiy yawm al-fattr aw adha fasalla thumma khataba, agamba nafuluma n'omubaka alayhi salam ku ssala ya Eid, imma yali fatri aw udhiya, mwana wattu ne bajja ne basaala, bwamala n'akola ki? N'asoma khutuba. thumma ata an-nisa fawa'adahunna wa dhakkarahunna wa amarahunna bis-sadaqa, bwe yamala n'agendako eri abakyala n'ababuulirira n'abajjukiza amateeka g'eddiini n'abalagira okubeera nga bakola ki? Basaddaaka. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد أبدا بالمسجد إلا مرة واحدة لضرورة المطر. tewali wetukijja nti nabbi alayhi salaamu obuwangazi bwe yasaalirako essala ya Eid mu muzikiti okujjako omulundi gutya, omulundi gumu, ng'ate mwana watta obuzibu bwali bwaki? Bwankuba. Eyo ensonga eyaki? Eyokubiri. Amakulu tugyewale, tubadde tugikola obanga tumanyi abadde bagikola bayinza okuba badde tebamanyi, tubajjukize ebagaana tubalekerani? Tubalekere Allahu azza wa jalla. Ensonga eyokusatu aljaharu bitakbiri fi lmasjid watakbiru ala sautin wahid, okwatula bwe tuba nga tuli mu mizikiti ne takbirat. Oba tuli bumu? Nga tuli mu muzikiti, oba ne bwe tuba nga tuli wali mu musalla bwe tusaalira, okwatula takbirati bisautin wahid, n'eddoboozi litya? N'eddoboozi limu. Sere ebisinga omuntu akwata omuzindaalo nga guno n'agamba atya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuddemu nga tuba tukikola. Asooka n'atuduumira aga Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Ekyo kiri bid'a, lam yasihu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tekimugjiwangako wala ani sahaba wala amman nakhudhu anhum, tekibagjiwangako si ku nabbi si ku basahaba, kaabo omu mu baulama betujjako eddiini eno. Oba tuli bumu? So kyandibanga kibadde kikwate. Oba tuli bumu? Tukole ki? Tukireke. As-sunnatu al-israru bitakbiri fi al-masjid wal-jahru kharijuhu fa an abi Sa'id al-Khudri qala, ekiri sunna betuba mu muzikiti okukola ki? Okugireeta mu kyama. Naam, olwo tujja kuba waliwo abagikolera mu muzikiti. Oba tuli bumu? Kaakati ne kiba sunna bwe tubeera nga tufuluma tuli mu ki? Tuli ku shawari, tuli ku streets, awo tulireeta mu ki? Mu lwatu. Bwe tujja wano we tusaalira buli omu agireeta ku lulwe. Oba tuli bumu? Ate mu kyama. اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون
yajharuna fakashafa sitra. Lumu nabbi aba ali muki aliko yakikaafu masidi ye, lunaku lwa idi luyingirawo, awulira abantu bakola ki, bayita takbirati mu lwatu, kyava abikula sitira n'abagamba ala inna kullakum munajun li rabbihi, mwenna buli omu alina ensonga ze zakola ki, zaali mu kulambika eri Allah we. Fala yu'dhina ba'dukum ba'da, omu ku mmwe tageza n'akola ki, n'anakuwaza munne. Wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qira'ati, era omu mu mmwe tageza n'asitula eddoboozi kulyani, kulya munne olw'okusoma Qur'ani oba kyonna kyonna kyaba akola atya, kyabeera aliko. Wa an Abi Hurayrata radiyallahu anha wa Aisha أن النبي عليه السلام خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم. نبي أفر مرمو إلي أبان تبالي بسالة نياما ربوزيكا ميغاكولا چي نغاقالي وقرو نبي شابابا قامت إن المصلي يناجي ربه أبا سارون أبا لمكوغرناني ni Allah falyanzur bima yunajihi bi, yetegereze kikyakola ki, kyayogera nakyo oba kyali mu kwanjewaani ewa Allah. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'ani, era tagezanga nakola ki, nayatula oba nayolesa nasitula eddoboozi eri munne bw'abeera nga akola ki, asoma Qur'ani. Wabidhalika abantu abakola ekyo baba bagassa ebintu nga bisatu. Ekisooka bid'atu adaihi bil masjid, okubeera nga esswala eno ennyini bagituttemu ki, mu muzikiti so si mu kyererezi. Ekyokubiri attashwishu bidhikirillah, okubeera nga babuzaabuza bannaabwe n'okukola ki, n'okujjukira Allah, n'okubeera nga mwana wattu bakoze bid'a ey'okubeera nga balese dhikiri awamu. Oba tuli bumu? Ate mwana wattu osanga abasalafu abamu kino nga bakikola, naye kyetugambye nti olusinza okuba nga kikwate, ng'ate eno tukola ki, tugiziyiza okubeera nga tweta adhikaari awamu. Gamba nga mu swala tugamba nti dhikiri zaffe tuziyitamu kiki, kullu ala hida, buli omu ku lulwe, naye bwe gutuuka wali ne tukola ki, si bwe guba. Qala Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah, Sheikh Albani agamba wa mimma yahsunu at-tadhkiru bihadhihi al-munasaba, n'ebigwanidde okubanga bitegeezebwa tubijjukanyizibwa mu mukolo guno ogwa Eid, anna al-jahra bit-takbiri huna, nti okwatula takbiira mu kaseera kano mu kifo ekyo la yushra'u fihi al-ijtima' alayhi bi sawtin wahid kama yaf'aluhu an-nas, tekijjibwanga ku nabbi alayhi salam wala an ashabihi, okubeera nga tukola ki, tuduumirwa ne tuddamu oluvannyuma lw'omuntu atya, olw'omuntu omu. Waqala fi lmadkhal qala almashyu bitakbiri ala sawtin wahid bid'a, okugendera ku ddoboozi erimu kuki, mu takbiri omu n'atuduumire ntudda mu ddoboozi litya limu, mwana wattu kizuule. Lianna almashru'a, ekyalaalikibwa oba ekyalagibwa, innama huwa an yukabbira kulla insan linafsihi, kubeera nga buli muntu aleeta takbiira ku lulwe. Oba tuli bumu? Wala yamshi ala sawti ghayrihi, aleme ettambulira ku ddoboozi lyaki, lya mulala. Oba kitegeerekese ekyo? Yani wahaddu dhalika, n'ekisembayo ekisinga okuba ekitono kwe kubeera nga an yusmi'a nafsahu, okubeera nga yeewuliza ye nga ye, amakuto gyete ate muki, mutima gyogere nga weewuliza mpola mpola, buli omu kuki, ku lulwe. Al-adhan wal-iqama, ebyo bisatu bimaze kuyita mu bufunze. Al-adhanu wal-iqamatu fil eidain, okwaziina n'okukima oba tuli bumu ku nnaku ezebbiri eza Eid, oba okugamba ekigambo ekigamba nti as-salatu jami'a inda huduri al-imam. As-salatu jami'a, waliwo ababikola, imamu bwajja gira mu bitiibwe bitagambika, jeni wali abamuviirako ku ddyo ne ku kkono n'emabega ali abakola ki,
olina asinza naga nti as-salatu jami'a oba tulimumu hadha bid'a. qala ibn al-qayyim alayhi rahmatullah كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير آذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة لا يفعل شيء من ذلك. ابن قيم أقام كان الرسول عليه السلام نبي بيرانغا إذا انتهى إلى المصلى بيتوكانغا وبغيندو كوراتي وكساري أخذ في الصلاة يينغيرا ومشي buyingizi mu sala min ghairi adhanin wala iqama nga tebazinyi yadde okukola ki yadde okukima essala wala qawlun tebawulirwangawo kigambo kigamba nti as-salatu jami'a oba tuli bumu wasunnatu ekiri sunna la yaf'alu shay'un min dhalika tayina kyakola kwebyo byonna oba tuli bumu ategeerekisaaku tuyita mu bufunze. ensonga endala iftitaahu khutbatay al-eid bitakbir okuggulawo khutuba yaki ne takbirat. imamu twejjukizema tuzeeta mmeka nga mmekaawo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulillah nga bwe zikola ki hadha bid'ah lam yunqalu an nabii sallallahu alaihi wasallam. tugamba ebimu biyinza okuba bibadde biki bikwate tubikyuse biidhnillah. wasunnatu an tubdaa alkhutba bilhamdi ka khutbati aljum'a. kiri sunna kwe kubeera ngaetandika nakukola ki nakutenda allah inna alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa hakadha nga khutuba yaki ya jum'a. إلا أن الخطيب يطلب منه الإكثار من التكبير أثناء الخطبة. نوانكو بدي بويستو بيشيري نايدا خطيب kirungi gyali okubeera nga akola ki ayikiriza takbirati muki mu khutuba ye naye si nti akole ki aggulewo nayo mukinaki na takbira. qala al-hafidh ibn al-qayyim ma nassuhu kitabu kibaita zadul ma'ad agamba إن افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير فليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته تقتضي جميع الخطب بالحمد. إن افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وكبره خطبة يسألك وتسبيل الله ينكبا وباتريبمو n'okusooka okwegayira tusonyiwe ebitukoze eki ebitusobyeko wa khutbatul eid bitakbir ne khutuba yaki ya idi ne takbirati falaysa fi sunnah tekiri mu nkola yani yambaka muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naye ekiri sunna kwe kubeera nga zonna zitandika naki nakutendereza allah alhamdulillahi rabbil alamin inna alhamdulillah wa hakadha. ensonga nayo tugirabe siwegoli. ensonga endala ziyaratu almaqabiri fi al-a'yad. ziyaratu almaqabiri fi al-a'yad okwekuŋŋaanya okugenda mulimbo ku lunaku olwo lwaki olwa Eid. bakuŋŋaanya bannange mu kifo ky'okgenda ogamba nno tujjawo kibi kumbaye tugwa mu kisinga oba tuli bumu temugenda sorry tugwa mu kiringa oledde kiri mu kifo ky'okgenda mu kaliyoki mu kifo ky'okgenda mu bintu ebitali mbannange tujja kuŋŋaana oluvannyuma lw'esswala mu ssaawa awo nga 7-8 tujja genda kebuwa enkoowe kulambula kubaki ku baganda baffe abaafa. naam kikolwa kirungi lakin wudia fi ghairi mahalliha kiba kiteerebbwa mu kitali ki mu kitali kiseera kyakyo oba mu kifo kyakyo okitegereka. wa ayyamu al-eid farha ennaku za Eid ziba za kusanyuka wa aklu wa shurbin kulya nakola ki nakunywa nakusaaga okutakola ki okutabuuka mateeka ga busiraamu.
liqawlihi alayhi salam kulwekigambo kya nabbi alayhi salam bwe yali ayogera ku eid al udhiya yagamba ayamu tashriq ayamu aklin wa shurbin wa dhikrullah naku za idi essatu ku eid al udhiya ziba za kulya kunywa na kwogera kwani na kwogera kwa Allahu azza wa jalla. Wa qawlu Anas n'ekigambo kya Anas agamba qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima. Nabbi agende Madina yasanga abantu nga balina ennaku bbiri ze bakola ki ze basanyukiramu nga bazissaawo bafuluma ne bazannya kapiira oba tulibomo. Nabbi kyava bagamba nti qad abdalakum Allahu ta'ala bihima khayran minhuma yawm al-fatri wa yawm al-mada al-adha. Allah bakyusirizaamu ezizisinga ki obulungi n'abaleetera olunaku luno tugendako olwokutaano oba olwomukaaga n'olunaku olw'ekkumi mu mwezi ogwaki ogwa Dhul-Hijja. Tegerekese ekyo lwaki tugamba nti ekyo tekikkirizibwa olw'ensonga zino wammanga. Lam yakun min hadi nabii sallallahu alaihi wasallam wala ahad min ashabihi takhsis yawm al-eid bi ziyarati al-maqabir. Tetukitangangako mu nkola za nabbi alayhi salam kaabe omu ku basahaba be okulonda olunaku lwa idi ne balussaako okugenda okukola ki okulambula abafu. N'ensonga endala yawmul eid yawmu faruhin wa sururi wa laysa yawmu huznin wa buka. Lunaku lwa kusanyuka oba tuli bumu so si lunaku lwa kukola ki lwa kunakuwala ate na kukaaba. Bw'ona ogenda eri n'olambula amaama ogenda kukola ki ogenda kukaaba. Wano situwetaagawo na bikujjukiza kufa. Lunaku olwaki olwa idi olina kuba muki mu ssanyu. Yawmu yafrahuna bihi almuslimin lunaku abasiraamu lwe bakola ki lwe basanyukiramu bonna. Kyova olabira tugambibwa n'okuba zakatul fatri ng'ekigendera kyayo ki kubeera ng'etukuza oba bwayitidde mu kusiiba kwaffe n'okuyingiza okusanyuka mu bannaffe abatalina kikola ki kibamala. fi yawmin yafrahu fihi almuslimin mu lunaku abasiraamu bonna lwe bakola ki lwe basanyukiramu. Awo nawo katuveewo ensonga endala okubeera nga tuleeta ebyafaawo ebyobulimba oba tuli bumu ku nnaku ezo za Eid. Sanga abantu nga balina ebyafaawo byabwe nga babikwata naye nga bya bulimba oba tuli bumu. Biseera ebisinga byeyolekera nnyo ku Eid al-Udhiya nga banyuma ekyafaawo kya Ibrahimu nani ne Ismail. Simanyi akwata ekiso n'akimussa ku ki soka n'akiwagala. Kiwagala kyali kiwagala nnyo kyali kisala nnyo n'akissa ku ki ku bulago bwe ne wallahi kyagaana okusala. Bw'awulira obusungu n'akikanyuga ku jjinja eryali awo lyonna likola ki lyabika olwaki olw'obwogi olw'obwogi ekisobyo kyakola ki bwe kyalina. Naye ate kyagaana okukola ki bwe yakissa ku ddiba lino ery'omuntu kyagaana okukola ki okulisala. Bwe yawulira obusungu n'akikanyuga eri okumanya kyali kyogi nnyo eri ejjinja lyakola ki la ebyo tebibangayo obwo bunyonyi. Ensonga endala zisina okubeera nga tugijjawe tubadde tugirina almuanaqatu ba'da inqida'i ssala okwoya obufuba oluvannyuma lwaki lwissala. Ogira ono n'omuanaqa n'olina omuwa muanaqa n'olina omuwa muki si gye tukolerawaawo si kibi naye si ke kaseera kaki kakyo bakitegeerekese. Ma huwa sunna idhan ekiri sunna kyekiriwa agamba wa hadhihi bid'atun wa sunnatu hiya idharu sururi wa tabadulu ad-du'a bil khairi wat tawasul wat tarahum wa tawsi'at ala al fuqara'i. Ekiri sunna kwe kuyingiza essanyu n'okuligabanira awamu oba tuli bumu n'okusabirangana edduwa ennungi n'okubeera nga bannaffe abatalina kibamala nabo mwana wattu tussaawo ekibayamba bafune essanyu ku lunaku olwaki lwa Eid. An Jubayr agamba atya ng'ajja ku mbaka alayhi salam agamba kana ashabu rasuli sallallahu alayhi wasallam. Lwaki ngambye nti okujja ku nabbi kuba bakikolanga nga nabbi akola ki waali
teyabagaana. Kana ashabu rasuli sallallahu alaihi wasallam, basahaba bannabbi baalinga ku nnaku no lwaki idha iltaqaw yawma eidin, bebasisinkana ku nnaku lwaki bewanga bufuba. Katulabe kyatugamba, yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbala Allahu minna wa minka, begambanga tusaba Allah omulimu guno omulungi gwe tuva okukola agukkirize okuva gyendi, Allah agukkirize naawe akole ki, agukkirize ogugwo. Ekitegereka حديث يحسنه شيخنا الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة. المهم ومعانقة سيكي سيرا تاتي شاقوا كسيراكو وباتلبمو ensonga endala tulondamu oba oli aze tulaba zisinga okugwamu. الاعتقاد أن صلاة العيد لا يأثم تاركها, okuba n'endowooza egamba nti omuntu bw'aba yagadde asaale ajja asaale, bw'aba tayagadde si musango, era aba tasadde tafuna muki. Al-i'tiqad, okuba n'enzikiriza egamba anna salata al-eid, nti sala ya eidi la ya'tham tarikuha, tafuna musango abakoze eki, abagikoze abagirese. Essala ya eidi omuntu agireka min ghairi udhurin, awatali ki, awatali nsonga, ya'tham, afuna omusango. Oba tulibumu? Sheikh Albani alayhi rahmatullah, nono Sheikh al-Islam agamba te Sheikh al-Islam fi majmu' al-fatawa, agamba salatu al-eid wajibatun ala al-a'yan wa huwa qawlu Abi Hanifa wa ahad aqwal ash-Shafi'i. Sala ya eid yatteeka eri buli muntu yenna, so si nti abasiraamu abamu basadde abamu ne batakola ki ng'okusaayira omufu. Gwe kennyini olina okugisaala. Ekyo ekigambo kya Abu Hanifa n'ekimu ku bigambo bya Shafi'i saako ne Imam Ahmad alayhim rahmatullah. Al-Albani alayhi rahmatullah agamba mu kitabo kye bayita Tamamu al-Minna, al-haqqu, amazima oba ekyamazima, wujubu salatu al-eid la sunniyatiha, tesala ya eid yatteeka so si nti yaki ya sunna, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الرجال والنساء والأمر يدل على الوجوب. Kulensonga nabbi yagiragira abasajja n'abakyala. Oba tulibumu? Saate ekiragiro twalabye ekiragiro bwe kibeewa Allah oba ewa nabbi nga kijja gye tuli kiba kyaki, kiba kyatteeka. وقال الإمام الشوكاني, ne Imam Shawkani agamba kitabu akiyita Siyal al-Jarar, agamba wa'lam, manya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lazama hadhihi as-sala, nabbi yekwata ku swala eyo teyagirekaako obuwangazi bwe fil eidaini wa lam yatrukuha fi eidin min al-a'yad, teyagirekaako obuwangazi bwe bwonna. Makulu tewali yidi mu yidi gye yakola ki, gye yaleka. Wa amara an-nasa bil khuruj ilayha, era n'alagira abantu okubeera nga bakola ki, bafuluma eri swala eyo. Hatta amara bi khuruji an-nisa, paka yalagira n'abaki, n'abakyala bonna bajje bakole ki, basaale. Yadullu ala anna hadhihi as-sala wajiba wujuban muakkada ala al-a'yan la ala al-kifaya. Ebyo nabiraga nti swala eno yatteeka olw'etteeka olwannamaddala, oba tulibumu olukakafu eri buli muntu yenna, so si nti abamu basobola otukolera abani bakola ki, ne basigala ku mirimu gyabwe. Bakitegerekese, so tosigalayo nti akasita abo basadde. Kyatteeka gwe kennyini okujja n'okola ki, n'ogisaala. Ekyennaku saategedde budde bampadde nti okubusukka. Ensonga endala, qiraatu al-Qur'an qabla salati al-eid. Tulira abamu baganda baffe mu kifo kya takbirat ne bassaako emiswafu. Ekyo nakiri bid'a.
babamu ne bakwata emiswafu ne badda muki ali musalla najja n'omuswafu gwe n'asoma Qur'an la kirungi naye si kyekiseera kyayo akaseera ako sika kusoma ki sika kusoma Qur'an katakbirat ashtegereka tutusomerawo Qur'an tweterawo ki twetawo takbirat وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين ولا أحد من الأئمة تشجب أن كسك النبي سكب الصحابة سكب التابعين كابي أومو كبنين مدين ينو انت بفصل يا عيدي بدانغا مسومتي بس بدانغا مسوم القرآن بكا إمام باكورتي لكن المأخوذ عنهم يتبجبواكو كانوا يكبرون بارينغا باكورتي باريتا تكبيرات ensonga endala رفع المأموم الصوت بالتكبير في صلاة العيد bana abali emabega okusitula eddoboozi mu takbirati ku lunaku olwaki olwa Eid oba tulibomu imaamu agamba nti Allahu akbar naffe tuddamu Allahu akbar ekyo kikwate betuba ntubadde tukikola tekikkirizibwa wakitegereka rafu al-ma'mum as-sawt bit-takbir khalfa al-imam la yajuzu omugoberezi okusitula eddoboozi ng'ali emabega ga imam tekikkirizibwa bali ar-rafu yahtassu bil-imami okusitula eddoboozi kyeyawulidde imam hatta yantabiha al-ma'mumun liyutabi'uhu basobole okubeera nga bano abamuli emabega bakola ki bawaayo ebirowoozo eri imam mukumukola ki mukumugoberera wa amma al-ma'mumun fala yajuzu lahum ar-rafu bal huwa bid'ah tekikkirizibwa tekiriyo gye bali kubeera nga bakola ki basula amaloboozi gaabwe tekikoma ku ekyo kizuule wali annahu yushawishu ala al-ma'mumi yatujja kisanga ku lw'ensonga mwana wattu kirimo okukyankalanya n'okubuzaabuza n'okutabula wakati w'abamu ku bano abasaala obashegerekisa qala al-imam an-nawawi alayhi rahmatullah imam an-nawawi yawira mu kitabu kita majmu' sharh al-muhadhab agamba amma ghayru al-ma'mum amma ghayru al-imam naye atali imam fasunnatu al-israru bitakbiri ekiri sunna abeerenga takbira akola ki agireeta mu kyama sawa al-ma'mum wal-munfarid wa adna al-israr an yusmi'a nafsahu sinsonga mugoberezi oba asadde yekka oba tuli bumu wa adna al-israr n'ekisembayo okubeera nga kyekisabibwa mu kubeera nga kyeta mu kyama an yusmi'a nafsahu abeere nga awuliza muki mwoyo gwe makulu toleetera mu mutima oba tuli bumu gamba mpola nti Allahu akbar kama tafaal nga bw'okola mu swala ezaki eza wajib sibe guli era bw'okola ne muki ne mu swala eno eya Eid ensonga endala khutbataini lil-Eid ka khutbati al-Jum'a kusala khutuba mmeka biri nga khutuba eyaki eya Jum'a washegerekisa amakulu ekisinga okuba ekirungi ku khutuba eno teziina kuba mmeka ekiri afdal kubeera etya kubeera emu ku lw'ensonga eyo kyekijjibwa ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba sheikh kathira ما نلاحظ أن الخطباء في العيد يجلسون في خطب العيد ويجعلونها كخطبة الجمعة mirundi mingi gye tulaba nga mwana wattu ababa ku mulimu guno ogwaki ogw'okusoma khutuba batuulamu oba tuli bumu ng'era bwe tulaba nga batuulamu mu kiseera ekyaki ekyajjuma bilmunasaba awo wennyini katubeeko lekitwogererawo katono nnyo newankubadde se tugendereddemu
waliwo ensobi gye tukola bwe tubeera mu ssala ey'ejjuma oba tuli bumu akaseera imaamu katuuliramu si kaseera kadduwa bid'a kizuule si kaseera kaki kadduwa era tewaliwo kigambo kyetwogererawo kyonna kabeere imaamu kabeeremu abakola ki kabeere khatibu kabeeremu abawulira ki abawulira khutuba kaba kaseera ka imaamu kukola ki kuwummula mu kyova olaba eri mubawarabu babeerawo n'akazzi kaabwe oba tuli bumu emiro giba gyakaze n'akola ki aba tazanyidde mu sala beeno n'okikola abantu oba bawadde amawulire sajja yazanyidde muki aba tazanyidde mu sala okitegereka awo situsabirawo dduwa ako nako tukayige biidhinillah lwakuba si ensonga naye obujulizi era twandibuleese allah baali basaasidde nga ensonga gye tujja okusomako awo tuli buleeta biidhinillah almuhimmu akaseera kano khutuba ebe ekisigako okuba ekirungi kubeera etya kubeera emu kulwaki omubaka alaihi salam kyetumusomako hadithi egamba abamu gye beekwasa nti kirungi tubeere nga tutuulamu hadithi egamba nti خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفطر أو الأضحى فخطب قائما ثم قعد قاعدة ثم قام النبي يفرما ويمكو يجبري إما يضحي وياتي يا فتري نايمنيرا بيمال خطب يسوكا ناكولاتي ناتورا بيقوى ناكولاتي نايميرا الألباني عليه رحمة الله يجوا حكم يقامن إيري منكر لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه ساتم ثبت بخين مسلم من حديث توفنجي غامبيتيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة العيد موانا واتو يتاني كانغاناتي نصلك نكر العيد ثم يقوم فيعظ الناس ولبنما يميران ناكولاتي n'abuulirira abantu wayudhakkiruhum n'abajjukiza thumma yadhhabu ila nisa oluvannyuma n'akola ki n'agenda eri abakyala nga yeesigamye oba nga yeekutte kwani ku biraali n'abajjukiza era n'abakola ki n'ababuulirira bakitegerekese so hadithi eno isooka tukiyigamu nti essala ya idi tutandika na ssala la bilkhutuba tutandika naki na khutuba kyaliwoko abembasa erabidde muawiya yakikolako kombofu mu bufuzi bwe fanaqadahu assahaba basahaba ne bamwanukula eyagala otandika neki ne khutuba bifo nga tannakola ki tannasaara bamugamba nti oleese ekikolwa nabbe kyatakola ki n'ayagala okubeera nga aba atakinga bi amuri siyaasi n'ensonga mu nsonga zaki z'ebyobufuzi nti amakulu ki bwe tunaamala essola bagenda ate nga nina bye mbadde njagala okukola ki kubagamba ebyamakulu oba tuli bumu so tekikkirizibwa tutandika na ssala oluvannyuma lw'essala khutuba neryekolekola etya n'eryoka egenda mu maaso ensonga endala gyetulina okubeera nga twetegereza tarukul ghusul okuleka okunaaba ekyo twakirabyeko obufunze muntu alina okubeera nga asooka kukola ki alina sooka kubeera nga anaaba qabla itiyanihi ila almusalla bifo nga tannajja wagenda kukola ki wagenda kubeera nga asaalira ensonga endala الانصراف عقب صلاة العيد وعدم سماع الخطبة gwokutambula obutambuzi oba toli bumu
oluvanyuma lw'essala n'otawuliza ki n'otayira khutuba esujja gamba nti kizuule kuba sitteeko okukola ki okugiwulira naye oba okoze kibi si kiki si kirungi. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أقام كان رسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى فيقوم نبي فرمانغا نجا كسولي يا عيد وبياكي يا أضحى ناس تقول بنيوم الصلاة نايميرانغا تنوري دابتي abantu wannasu julusun ng'abantu bakoze eki batudde ala sufufihim fayaidhuhum wayusihim wayamuruhum n'ababuulirira n'abalaamira era ne wabaawo n'ebiragiro ebipya byakola ki byabalagira batuli bumu. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ديثنا ريفق عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقام باتيا أنه قال يوم العيد انت يقام بكونك روا عيدي وباتلبمو آني أمبك عليه السلام من شهد الصلاة معنا ومنت ينا أسالانغ الصلاة نفي فلا يبرح حتى يشهد الخطبة تagezanga nasesetuka paka bwakola ki bwawuliriza khutuba ebamu message enkuru naye gwe nokola ki notambula butambuzi nokola ki nogenda. wadhalika lianna alkhutuba min sunani al-eid kulwensonga khutuba mwana wattu emu kubiri sunna era ebijjibwa ku mbaka muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna kuno olwaki olwa eid. so oba okoze bubi oluvanyuma lw'essala gwe notambula nokola ki nogenda khatibu nemumuleka ki nemumuleka yekka ebeera nsobi. ensonga endala kwe kubeeranga mwana wattu ekitanyuma ku lunaku kuno olwaki olwa eid kwe kubeeranga ojjanga weebagadde ekibagalwa min ghairi udhurin awatali nsonga gwatali mulema oba tuli mumo okujjanga olikamo weevuga oba okujjanga olikka boda oba tekinyuma ku lunaku olwaki olwa eid kasita obeeranga gyova siki siwala ekisinga okuba ekirungi kola ki tambula mu ngeri yemu era tekinyuma era kibi okubeeranga ekkubo lyewajjiddemu lyokola ki lyoddiramu olina okwawula ku maki makubo oba wayise wano amadda yatekola ki itawalala. ekirala kyemmaliza nakyo aziyadatu ba'd okwongerako ku siyaq za takbirat ziyadatu ba'd as-siyaghi ash-shar'i ziyadatu okwongera ba'da as-sighati ash-shar'iyya oluvanyuma lwa sigha enjatulo ya takbira yakola ki era alikibagwe noyongerako ebigambo waliwo ebigambo bino ebitera okwogerwako allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نبي فانغانا بويبيتو وباتوليبومو ebigambo kiri bid'a okubiyongerako koki ku siyaq ezimanyiddwa wakitegereka kulw'ensonga situkijjanga ku mbaka muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku lunaku olwaki olwa eid. naye eyo takbir nabbi alaihi salam yagireeta ddi ku fathu makka oba tuli bumu olunaku li allah bweyazza ekibuga makka ng'akizza mikono gyaki gy'abasiraamu. amma ebigambo bwe bityo okubireeta ku yaumul eid nga tubyongereza ku siiga yaki
ya takbira emanyiddwa la lam yunqalu anhu wala an ashabihi wala an التابعين ولا عن أحد من العلماء الذين نأخذ عنهم. nga siyaga ze zino mbufunze Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ayo siga musiya oba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. Batulimumu endala Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. Ezizimu emu kusiga meka esatu etali eyo wallahu a'lam. Boyongerako ebitali ebyo tuba tujja kusaba gy'obijje kulensonga si byakulowooza nti nkole ki nteekewo. Tuba tulina okubanga tulina tukola ki we tubijja tatukomaawo insha Allah. Ekyokubeera ng'ono ali ku muzindaala akola ki aleeta takbiraat bwe kibeera nga agireeta ku lulwe ye nga ye so sikola ki sikulagira naffe tuleetere ku yiye fala mani wallahu a'lam. Oba tuli bumu kulensonga yeddoboozi likola ki niyo kugamba nti atuduumire kitegereka atuduumire bw'amala tukole ki amakulu ffenna tubeere ku ddoboozi litya ekyo kiri bid'a nga bwe tukulembezza wallahu a'lam. Kitegerekese katukoma osaba Allahu azza wa jalla bitulidde abitujjiremu ekyokuyiga era abifuule ennonozi olunaku tunamusinkana. Almuhimmu ekigendereddwamu ki omusiraamu mu ddiini eno tetulinga basiisi ba kabalagala. Basiisi ba kabalagala bwe tulina wano gwe tukakasa nti atusinga obukulu naye yasanga kabalagala nga waaki warawundi era takkirizibwa kukyusibwa. Era gwe wookolera atali warawundi omufuni yerinnya eddala aba takyali paani. Aba tuli bumu asibe buba feeno mu ddiini eyaffe bw'obaako nekyobaddeko oluusi ng'obadde okikola tomanyi obujulizi onna we bujjira gy'olikola ki obwawukana ku ekyo ky'obadde omanyi ddala ne babukuleetera kikole ki kireke kola kino ekikuweeddwako buki obujulizi tolemerako. Fe tulina omwana twali naye eyo Allah amusaasire saase ne bakadde be twanaadaranga naye ku nsonga ezimu gamanga ku dduwa ez'amakumi-40 n'ebifaanagana bwe bityo ninaagamba agamba wallahi ne bemunteeka mu kalayi ya butto ne munteeka muki mu kalayi ya butto sisobola kuva ku dduwa. Ne bonteeka mu kalayi ya butto sisobola kwambusa ngoyi ne bonteeka oba tuli bumu kati eyo embeera eyo si nsonga amakulu obujulizi bukujjidde gwe noosigala ng'okola ki oli ku mbeera eyo olw'okuba weekwasa bajjajja bo nga baleetanga takbiira bwe bati bajjajja nga baakolanga bwe bati bajjajja nga baakola no oba okoze ensobi. Bajjajja bayinza okuba nga baakolanga ekyo ku lw'ensonga okumanya kwabwe kwali kukomaawo eyali eddiini yaabwe. Batuli bumu era tuyinza okugamba insaha ta'biri kye baali bakola ye yali eddiini yennyini ku lwaki okumanya kwabwe kwali awo tebaafuna kumanya kukola ki kusukka kwokwo ate nga baali balina okukola eddiini. Oba tuli bumu kati gwe olwaleero okumanya kukoze eki kukujjidde ekikusuubirwamu kuva ku ekyo kyobadde omanyi kyobadde olinaako buki ojulizi. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullah. Mukadde waffe tumwebaziza okututangazaamu n'okutujjukiza bid'a zetubadde tugwamu insha Allah. Mpozi simanyi oba takbiraati tuzikutte bulungi. Takbira muzikutte bulungi nga gye bazoogeramu wangi muzikutte bulungi wangi
sheekhe basaba ozibaddiremu mpolampola, zibayamba obaddiremu biizinillah, bazikwate bawone bidaa insha allah. Gino gyemigaso gy'okusoma bannange, kubanga bingi byetuyize. Pozi ekirala sheekh akonye ku kyokusaalira mu mizikiti. Usanga abasiraamu bo basaalira mu muzikiti eyaabwe, nobera nga tewali njawulo wakati w'eswala ya Idi n'ey'ejjuma. Bo bagamba nti wane waffe we tusaalira ffe. Ano osanga muntu negw'osuubira nti yalibadde akimanyi naye ng'alemedde mu muzikiti. Nokyo inshallah musale amagezi gonna muve mu mizikiti mubeere nga musaalira mu byererezi. Seka mpozi nokibona kyewerabidde obona kyo nga bakikonako, abantu beyawulayawula nnyo seeka. Nosanga nga buli ffe wano eyaffe yawano eyaffe yawali kabe nga bali 2-5 bo balina idi yaabwe inshallah. Sekaka siga esooka Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nokomaawo bwe noddingana ekyo no emirundi ebiri Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nokomaawo. kitegeddeeyo no Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nokomaawo mirundi emeka Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mirundi emeka nokomaawo. isiga emu. siga endala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. etegerekese Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. siga endala Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. yefaanaganako neri netwongeramu omurundi gutya negiba esatu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. zitegerekese ezo siyaq naye okwongerako biri ziganye ku lubaawo. kale katuziwandike ku lubaawo insha allah ate nga bwetugenda mu maaso. ensonga endala amiri gyagambye ab'ebitiibwa ekituufu ekiri mu sunna katuziwandike wali, si kuyinjiwaza we tugenda kusaalira, nwankubadde tubaamu n'ebigendeerwa ebyenjawulo ebidde eriffe abateeseteese ntusaalire wano naddala ku yidi eno. oba tuli bumu fitiri wani wabaawo musalla niwaini wabaawo musalla niwaini wabaawo musalla niwaini wakola ki? ekyo si kituufu. abantu b'ekitundu bandibadde atlisti n'emisalla ng'emeka ng'ebiri gyandimaze. niwe kati wani wabaawo musalla gumu niwaini wabaawo musalla nakiru niwabaawo musalla waini wabaawo musalla ne lalalal. ekyo mwana wattu tekiraga ittihad al muslimin, tekiraga bumu bwaki bwa busiraamu. akitegerekese so tukitereeze. mpozi n'ekirala okeereya okusaala eswala ya Idi nefuluma mu budde bwayo negenda mu budde obutali bwaki. nosanga abantu nga swala ya Idi bagisadde essaawa 6 eba swala kyeyo teba Idi olwokuba balinda abantu baleete ki? baleete fitiri. essala ya Idi obudde bwayo obutuufu kasita enjuba ekola ki? evaayo. bwe budde obusinga okuba obuki? obutuufu. tusaale essala abantu bagende bakole ebiki? ku swala eya fitiri tulwisaamu katono okuwa chance abatannakola ki?
abakyenagiwa naye ate si saawa 4 5 6 ekyo si kiki si kituufu kyetukola. saata ya dhuhiya yo tulina gisaalirawo mu bwangu abantu bagende bakole ki basale ebisolo byabwe. Assalamu alaikum warahmatullah. katuwandike siyagu zino ku lubaawo. Naam, buuza ssebo ekitiibwa. Alaikum salam warahmatullah. ate agenda zireeta nga asaaza obuzibu nno buzze. nze sinnagambako nti zitakibira ziri bida, nkyogeddeko ekyo mulaba nkitegedde, naye ende abigasse. sinnagamba nti takbira imaamu zireeta kiri bida. amma alladhi qultuhu, kyeŋŋambye oba tuli bumu, bano abagoberezi okuzireeta mu lwatu. okitegedde mukadde wange? fe abakola ki? abagobera tulina zireeta mu kyama. kategeerekesaako? ekiri bid'a khatibu kuziguzaawo ki khutuba ye, naye mu swala alina okukola ki? fe abagoberezi tetuzireeta mu lwatu, tuzireeta mu kyama. khatibu talina zitandisa nazo ki khutuba. oba tuli bumu, alina tandika khutuba ye ngaeswala ya juma bwekola ki, wa innama mu khutuba ze yeeyo mu maaso abeere nga akola ki, aleetamu takbiraat ezo. kakitegerekese? wallahu alam. tumwebaziza mukadde waffe. egyo gyemigaso gyokujja okusoma obusiraamu insha allah tabaraka taala. kaseera kano biidhinillah nga tulinda programu eziddako. sheekh Kasaliko ajje biidhinillah naye abeeko kyatutuusaako. sheekh Abdurrahman Kasaliko muleko jamubuuza edda insha allah, kajja abeeko message gyatuusa eri abasomi insha allah. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mulungi atuwangazizza